Yes, okay. Anti-Dazam Film Productions. Wamune banafe aba Studio 22 Audio Visual East Africa. Filimo jibakuletede eyaza mwogezi. Chatandika butandisi bagita Kalunsambulira. The Cause. Tutandika butandisi. Era nga tugenda kusinkana bazanyi bomuli Lowa ya Sene neza mwogezi kenyene mwali tuchatandika kama sita Shaloni Salongo Wide Gabogora ne munafe Luka Kanyike bonna bali mwene tandika Kawenyera Yusufo Kawenyera Yusufo Locations Manager Itandika butandisi tulina Chidestilewo nga Director of Photography ne Chidawalime Christian atenga Lukabe Frederick editor film etandika Nagambi zigenze buterevu wali ku Modern Movies bano basangibwa ku Energy Center yawandikidwa Chidestilewo tuchali kuntandikwa yayo tugenda maaso mpolampola Chidestilewo ye director wayo tuchali kuntandikwa tugenda maaso ne Kalunsambulira ba The Cause za mwogezi ye producer film eno ikyatandika butandisa nti tugenda maaso kakati mukasera kano mukutandika waliwo gwe bali balambuza olubimbi nagambye embeera gwe ogirabanga wooli oli bulungi ate waliwo embeera biyisiza ddala obubi nga bannaffe ng'okulimira abalala gwe mulimu gwakola ekyatandika butandisi kani gamugamba naye guno omuti we gwagwa gwaliko amatabi n'amasanso n'ekijja kityo okuba nti endulizo ezisigaddewo ate gwewe kawe kalimira erudde eno nkoyinani obusanso bukala nnyo n'amatabi ne gabula tukyatandika butandisi kakati waliwo ayina gy'ava ajja atambula mpola ali ku ssimu agamba nti anze chairman mazo mulabe kyo tugenda kikwasaganya Lord Property Master bano baddiira b'ettaka kati abagenda yalengera muzeyi kintu kyava kyama muzeyi kintu y'omu ku basajja abayina amataka be bano bowulira abataka bayina amataka mangi nnyo ku kyalo kino tugenda maaso anti tukyatandika butandisi ono gwe bayita muzeyi Lubawa ya Sene oligena names akuweereza nga kintu kani ng'onaamugamba waliwo ettaka bulijjo lyatunuulira era nga bamuga ali amuzeyi kintu omanyi muzeyi kintu alina ettaka lingi ate nga kirabika alina bitono ebirikolerwamu so nga waliwo abaali baliramuza mu mbeera ey'okujereegerera naye n'atakiwagira ye kayungiriza ono n'agamba naye nagenza okyetegereza naye nga nzina okuba nga nzija njogere naawe ku mawulire amapya ge mbadde n'akafuna waliwo abaagala okuleka n'ettaka lye baligula bateekewo enkulaakulana ssundiro ly'amafuta lye baagala okussaawo nanga bwe manya ekizibu kyo size sente kuba sente zo ziina naye ate bano balina ekirowoozo bwe bagula wano bakuwayo n'akataka akalala akali ebbali w'ekibuga era obaako by'okolerawo kakati kumbe muzeyi kintu ebyo si byokutunda si byaliko ettaka eryo mba njagala nembanga emba wakulitunda kuba bintu byonna tubikoze n'omukyala mba nina okuleka nsooka mumubuuliremu tulabe ekintu ekyengeri gye kibanga tukikwasaganyamu firimu bagiyita Kalunsambulira ekyatandika butandisi era tugenda maaso ndagambye zigenda Modern Movies eno ya Modern Movies so nga twongera okuba omulanga n'okubiriza mwena ba distributors okuva mu bitundu bye muvaamu ebina Uganda bino mulabika okuba ni mubisuubula ate mubenga mubiguza ba agency so bw'oba okoze ekyo kakasani firimu gy'oguze eriko kye bayita security device nga n'agiguzizza lisiiti ogifunye kubanga kigambwa ni firimu zino zikumpanyizibwa
era amateeka egaba gatandise okugoberera ekyo bannaffe muyinza okuleka ne mugwa mu buzibu so nga okwewala byonna kye tulina okukola kwe kuleka tugoberera enkola nga twegatira mu kibiina ekitunda oba ekitwala library zonna mu Uganda ekimanyiddwa nga Association of Audio and Visual Distributors. Tukyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Kakano omupakasi bamugamba agende ku mulimu naye nannyini ttaka waalimiro oba waapakasa abadde ali mu kwemulugunya kubanga enku oba emiti egimu gibula so nga gyatemebwa okulekani enku ezo mutaka alina kyagala ozikolamu kane tujja tudde erudda aba ali mu kulima bannakani nga nti kimu kikyuka ebyaffe bye bitakyuka lwaki ebyaffe bye bitakyuka ekyatandika butandisi tugenda maaso mutaka ali mukola gwe mpakasi owai wanje kakati mutagazi yapakasa buli wamu wonna era wakawana omukozi njagala olabe yange baji kati kumbe gabogola muzeyi gabogola ayagala naye abe ng'afunayo omuntu ayinza okulekani alabirira ennimiro ye omanyi mutagazi ono mpakasi mutagazi akola wangi nnyo era we twogerera alina ekipakasi kyabadde aliko obaba nawe kati ng'amugamba njagala olabike nti ofunayo omupakasi munno naye ne bw'aba mukyala njagala nnyo abapakasi abakyala ne bw'aba ya bufumbo bwalema nja kumusasula ekyo tewali buzibu ye mutagazi yeno okulima olubimbi ne luwera alima amaze kunywamu bw'atanywamu olubimbi lumukalubiriza kati obwo ng'asooka bukyankalanya njagala olabe naye nga loodi amugambye amufunire omukozi kakano mukuva eyo property master ng'ajja alina gwazze okusinkana kati ng'amugani obwedda nkwagala kyenkwagaza kyansonga nintukoze tutya kiki ekikumpisiza ensonga ebadde kunkubisa essimu njagala olabe badde nva ku poloti eri gitwaguza abakyala bali kati engeri gyali kayungirizi baddemu enkaya bw'abanga amaze okulekani atunda ettaka alina oligobereza amaaso okakasanyisi wali nkaayina zonna ziba zigenda maaso mu ttaka eri litundiddwa kubanga ettaka lizza nnyo emizigo naye ate abadde akomawo agamba asinkanye muzeyi kintu kyokka muzeyi kintu babadde bamuyinako enjawulo nene gye bamusuubirako olumala okulekani ettaka lye bw'abakkiriza olitunda kakati muzeyi kintu aganya okutunda ettaka waliwo aligula miliyoni esoba mu 8 naye muzeyi kintu ettaka yaganya olitunda beebuza kye bagenda omukolera oba bagenda mukuba kalimi kikaaki njagala olabe kakati no mutagazi zakozeewo afuba okuleka ndi azirwanyisa bw'aba azikoze emisana takkirizako ensa nazo kati mpakasi ng'amugamba ngenza okujja n'okunywa omwenge olwedde n'ade nakussa edda natagadde edda kyova olaba nti mbadde nina kyenjagala okugamba ng'amutuuza bambi abakyala bano abakolera mu bbaala buli musajja ekigambo ekimuvaamu abayagala n'akiwuliriza kubanga wayinza okubeerawo omukisa oba oli awo naye nga bannaffe ba property master nabo baafunye ekizibu era tebamenye kye bayinza kukola kuba ettaka lya muzeeyi kintu litunda era liriko enjawulo nnene naye bw'aba tatunda obwo bwavu bulala obuba bukonkona gye bali kati beebuza kye balina okulekaani bakola muzeeyi kintu bamukkiririza okulekaani asobola otunda ettaka eryo njagala olabe n'akabi akaliwo linako bamuyiyiza batya avubuka abatawo babaagala ssente kakye baakola nga bagaba muzeeyi kintu engeri gye yazaala abaana balina kuyita mu baana omanye abaana bano baba basanga ebikolerere baagala nnyo ate obisaanyaawo kubanga tebibeera byabwe njagala olabe guno omwaka saawa gutusala kyekintu kirina okugendako kati era kati tunaddamu ekintu jakuddamu ekyo kagende nkole ku nsonga kale atamanye mateka bora ate wanashinika buno muganda tuleko omutuzi wananyweko kali awashinika si mukozi wano mu bbaala anoonya mulimu muganda anganyambako obuyambi muganda we si mukozi wa wano mu bbaala
musonyiwe naye bw'aba anoonya mulimu nguyina Mpaka situtuli mu kusaaga. kisaaga nkakonakamu tugenda maaso. ng'afuna omulimu n'ekya atandika okola kyekisaaga kinaba kutamulira nze nina omugagga gwekolera Kati mpakasi agenza okujja wano. nimiro Waliwo eyabadde amutumye omukozi. Ate omukozi baagala mukyala. koza Kyokka bano basiiba nnyo mu bbala oluusi ne batafuna na bakasitoma. nga kyewogera Kyonna kyetagisa emitwalo 5. Kati guno omulimu yo gukupangira naye yeetaaga okuyungayo ng'olina ky'omuteereddewo. Kale tunalaba mpakasi. Njagala olabe. ekyakukwata ekyalo ng'ayingira tesina kya Emitwalo 5 gy'ayagala omupakasi ono okutwala ow'omugagga. Tukyatandika ntandike. Kati ono waawulira ni waliwo omulimu oguyinza okuba ni gukola osinga ogw'ebbaala. Mupakasi ayagalayo eky'etaano okuyunga ku mulimu ogwo. Efirimu egenda maaso era nga twagala tulabe ludda wa gye biggwera. Buli kimu kyagezaako Kakati enkeera ku makya mpakasi bwe yayo. ono amugamba n'ensonga omuvubuka oli gyayogedde mutagazi gyegendereze. Nzo okuba gye. Naye sooka olabe wajja akutwala singa wabawo amakulu aliokumumu emitwalo 5 tomala gawaayo sente osobola kulaba mulimu ki gwe bakutwalako ngono ni kale kati eyo nga tuvaayo nga tutuukira mu ofiisi y'abannaffe bano ba property masters bakayungirizi. Nale kwetaga mu kafeke. Kakati yakoze kayungirizi ono property master Gamba za sente. N'akantu kanya tuzannye babiri. Kadiru. ono ayagala alabike ni amubalira diiru eno eriko ebyokufuna. Diiru oli buli wakyogera olengera byakufuna byokka era buli woyoza obufaananyi olaba nga ssanyu lyofundikira nalyo. Naye diiru kye kintu ekifundikira oluusi miranga oba okusanyuka. Kiriko galamira oba okukyakyambuka. Kaakati ng'asooka amusomeramu taata waali n'ettaka eriri mu kibuga wakati ate nga leka talina ntegeke baako kyategekako ekintu ekiri awo ekireta enkulaakulana. Kati gwe engeri gy'oli mutabani we omukulu era gwe gwabwe tulabye ng'omugezi ali mu baana be. Tulaba ng'olina engeri gy'oyinza okunyonyogera kitaawo ettaka eryo naaba ng'alitunda ate ffe tulina abaguzi. Kati bambalirani kuliko enjawulo njagala olabe. Bandagiri gyentuli. Kakati mu kaseera kano tugenda okudde wa mutagazi. Leero yakoze wa kabala. Kati bw'aba yakabadde anywa mandule kuba buli watawaanye nnyo obwongo buli wabiwako omwenge eri kuba kukola kwereere. Ali wano ye mutagazi takkiriza kutambula ng'ali sobba buli kaseera aba atagala. emirimu w'ekiri sakankasakababo emirimu w'ekiri ngokola Ayagala amanye bye yabadde ayogera eggulu lyadde tamira oba ki. Omugagga wampanze. Kati ng'amugamba nange mbadde njagala ndaba omulimu gw'ompitidde oba gulimu akaniguusa. Nkutuusayo ne mwefuula sente nakusabye entono emitwalo 5 egyo kyagala ogizanyiremu tugende tulabe omugagga. Tugende tulabe omugagga. Tugenda mu maaso. Ekintu ekyo mba nkitandika ntya nyinza kikola ntya. Kyangu kugera kugezera muzeeyi tuteeketeeka oyogere naye mpola tube nga tumukkiriza. Efirimu egenda mu maaso. Kuli mwana we kuno okutalo kwonna olwata kumanya nti oli mutabani we Tewali atamanyi. kajja muzeeyi omulaba akaddi myaka gigenderedde kyobona bitakyalina kati teyegomba okuvugana mu motoka osogera muzeeyi noyogera naye nomugamba nti nze muzeeyi nti mbadde nsaba na bizinesi ezinjawo tandika kubanga nkolaki antambuza kati njagala tandika edduuka njagala muzeeyi gamba njagala olamba osimbye wange nganze naye njagala bwoyogera ne muzeeyi ogesinga ennyo ku poloti eno kuba erika akasente akawera akasajja baagalawo bayindi sente bazirina atya tekijja kukaluba kubanga gwe mutabani w'omukulu abantu bonna bakimanyi akati kujja kwogera naye nga Mutaka batandise omufumba.
wetwogerera atokota wange teri musajja atayagala mwana kale ekyo kyo nkirabye mwogedde ku kyesente ate ffenna tuzinoonya so zikyabuze kati awe wabaawo plan then muzeeyi kamugambe wanaagaana tuyiye kyesingako nnyo kulanga gwe bwagaana funa engeri gy'olabanga omuteeka mu layini tomukkiriza na kyagaana okugaana is not an option okay zigwa nga yeeyongerayo zigwa kaakano tudde wakutagala mutagazi kabisi nagamba nja kuleeta nagamba nja kumuleeta era nagenze neŋŋamba kintu kino mukozi wuuyo mukozi ke muleete ono anaaso alimu okukola ono emirimu anagikwasaganya kuba ndaba atunula ng'omukowu ono alina experience muwala muto kanigaganga alinga omwana ono sebo omuyakatakata dde akuliridde era n'abaana yabazaala alimu abaana enzaalo ziizo aye tajjanga mu lubuto sebo nkulamusizaako kale onoosobola okukola iye tugenda maaso kakati omulimu oguliwo gwa kulima ofuna emitwalo 8 buli mwezi naye ng'ojja kukolera emyezi 2 kano tukawulire ng'abantu ebintu ebimu tubireetamu omuzannyo nga tetubitegeera kale no bamugamba emyezi 2 egisooka 8 buli mwezi naye osanga oli ng'afuna emitwalo 10 ewiiki naye nga yagamba ndi katonda yamwerabira kyokka nga esente azifuna oba oli awo atudde butuuzi nojja nti njagala olabe kati ng'amugamba buli kimu kigenda kutereera ne w'oyinza okusula weewali saagala okoowa ennyo lubimbi ogatteko olugendo kale ssebo omulabye era muleese ye mutagazi naye kyetaaga nange mumpeyo kye mumpa mutagazi yeekubira paasi kali ng'agasooka omumpa enjogere naye kane tudda ku ba property master bakayungirizi b'amataka kati ng'amugamba olaba ettaka lino ddene nnyo abantu bapaakinga mu bupaakinzi obadde okimanyi nti oba n'ettaka essava mu kibuga naye ng'abalala libayisa bubi era nga bakwatibwa obujja okuba niweeriri nga teritundiddwa ensi etambula bulala ebbanga ddene kati mpaka kati ng'amugamba nsooka nzijemu nagaye nja kuwa nedda musajja agambye mwezi ku mitwalo 8 gy'okolera omwezi siyinza kulindako 5 nga guweddeko nakugambye olukuwaayo saagala ondwise kati ng'amugamba ngenda sooka nkuweko ekyebiri ekinyaanya sente mpa saagala bintu byakulwawo ebyo toyomba omuwinzi uno nze nkuwa obadde ki kwata efirimu egenda maaso za leero zino baasi naye tezijja mu lubimbi kuba leero olubimbi ndwogeddemu wa boosi wo olaba ensi weeri n'okusaba omulimu gw'obupakasi oli aguguliririra buguliririzi kalisa bano bali mu kulambula ettaka eritali lyabwe kyokka buli balyetolola bwe bati obuswandi bubweyongera n'obusungu lwaki omusajja ono ateeka ettaka banna abaligula we bali taagala litunda tugenda mu maaso nagambye firimu bagiyita the course nga beeyongereyo kati bagamba buli mbeera ettaka lino lirina okutundibwa emiliyoni 8 eziweebwayo ate bo balayika bayinza okusabayo 100 obukadde 100 baba balinako emiliyoni 2 baba basomawa njawulo yetta abantu kati akawungeezi mutaka ebiri agirwanyisa ekisooka teyalina we yalimye okuzifuna kati ng'amugamba olaba g'oli wano olinda bakuula omanye ebyo ebbaala ebyo olina okuba ndi olindirawo wokkuula n'okukuula mulimu naye siteegi yetali nyangu yakufuna so ebbaala bano olina okukuulirawo amwogerera ab'okukuula babuze ali wano atunula ng'omukuula yennyini kali ng'amugamba olaba oli gye yagenze yafunye dda
n'okusula bamufunidde wasula omuntu oyo maze kaleme kumpa balansi wange n'agaana ye mulimu nakumufunidde yansasudde kitundu kati kyolina okukola gwe wamusembye mutwale kakasani balansi wange mufuna mu budde obwo nagambe egenda mu modern movies wali eri ku energy center woyina okuleka ndi osobola firimu eno kakati munange musajja wattu ng'ayita bakadde be ayina byeyagala obbagamba wulira kanigambuga taata omanyi ndi muntu mukulu yezigwa ataanya akutootowaza ekintu ekiriwo mbayise mbe nga mbabuulira kubamu ekyo kyo mwanzaala saamanya mwagagawala mutya tubulire eva mu kwetooloola otuyitidde kituyina ebyokukola gy'otujja tubadde n'obuvunaanyizibwa ye muzairwa wa yasiini nange nkola maka kati njagala kukola maka gange buli gyasula ku nsiko mukyala njagala okuwasa omukazi njagala nange nzaale ku baana bano beebuuza omwana ebigambo byayogera bulijjo alimbeerera mulimbi nawe nga bwogumanyi ebigambo bya mutabani wawe byayogera tebannabifunamu makulu gonna somero gebbeeyi mwana gwe twakuweerera ne tukusomesa obulungi tube nga fyuca yo tugimulisa yazikira buzikizi nawe kirabakika nange njagala kufuna ntandikwa ate mmwe mulina entandikwa ettaka liriwa lirivunda ettaka livunda njagala ombuulire mwana gwe ebintu bye nakolera nenkuweerera nekitegeeza nti tozina kwekolerera ate munziza mwezo nammwe sitole bamumpa mumpe taata takoyina lingi otandise nalitereka terikyakola makulu nze gwolekanira ndi taatawo kati ate oba nkugamba mpona towulira taata oba ompa ettaka lyanyagala nali awali wali mu tabuni yoba ayagala lya mu tawuni aba akutte ku kiwowolo ky'omukadde ono gwe mwana gwosaana kutugwa omwana n'akanyuga eri kitaawe oba takompampa ino emitima gy'abantu abakulu ate tebagireega batyo linda kwe mama namusamu empye zakajaluleyo amutaddemu ezakajalula omutima gwesookinze omutima mwana gwewudde tugenda maaso tetwasibira mu ddwaliro efirimu egenda maaso twasibira mu ddwaliro muzeeyi bagenda omupimapima bagenda omupima katulabe pulesa eri waggulu neno gye bagamba eya wansi yewanise takyasiza mu nnyinda asiza mukaba mwasiza bagiyita kalunsambulira egenda maaso kalunsambulira kati twagala tube nga tunoonya engeri puresha eno gyekkakkanamu kuba kati yeyambuse ekyagaanya okuka naye tugenda kubanga katujja kutereeza ejja kuka kati soke tumuseeko amazzi aganyogoga gasiba nsibe engeri gyetiguka eti puresha etiguka butiguse ebyokulinya yabivuddeko kati yo ne tuvaayo so munange oluvannyuma ng'ayita akabanga kyokka nange boosi oli eno yesebo kyokka nawe baye boosi naye kyokka naye oleeta n'ennyonyozi naye kunteekako ennyonyozi era abadde oleeta ennyonyogezi odeeba naye muzeeyi gaabo ate tegabogolera mu lubawokka gabogolera ne bano jangu kuba kati oba oli mukozi waliwo emirala kyokka nze emirimu ki olengera ebyababosi obedde akaana nnyo baleeta abakozi abakyala ate nga basobola okuba ndi abakozi bakyala efirimu egenda maaso ono musajja ali ku ccupa amazzi omubiri gunywa bunyi gubadde muyonto okuva pulesa we yamuwanisa akawago kati ndowooza agenda muyungako nandebe efirimu egenda maaso tugenda maaso ne firimu mwana kyankoze kyobola abaawo emyaka egy'obutereega emyaka egimu ebyokwerega omuntu yenna omukulu osaanidde n'obanga emyaka egy'okwerega ogivaako tugenda maaso kakati mutagazi owange mutagazi wange bosi
baba balamu abo anyuka ne walagi gyoli alina okulya ku ffene ebibala bibaawo ayagala nnyo ettimpa ddala nkola kati nga muzeeyi yasooka amwebaza wandeetero kino kye yakola omuteerawo omukozi yaleeta makula mukama buli kimu yeba kyonna kitambulanga bwe nali nkyagala amin mukozi mulungi nnyo nnyo mukozi muwulize mukozi akola emirimu egiri gazeted n'akoleramu n'emirala emirimu emirala kuba buli omugamba ekisenge kirongoosa ate nyambo bw'alina okuba tuba nga tusekamu mukozi n'aba ng'abituukiriza efirimu egenda mu maaso eno waliwo eyafudde okukakibwa embeera tomuyitayita nnyo omutima engeri gye gwabadde gwepise guti kwegamba pulesi eno yamuwaze nnyo era wetwogerera omutima gubadde gukyeripye kaabuye eno kati guyina vaayo mpola na cupa y'amazzi tomukanga oyinza ogukanga muyitayita mutima omukanga guyinza okwesogera ddala mu biwoowolo waggulu maama nti bannange olulenzi lwange sebo ku myaka egyo egy'obufumbo babala oluluba lulenzi kuyitirako kati ono tamugize kwata kyakwako ekyo ekyo njagala weeweemu kubanga oli muntu aleeta obulungi abakozi bale nnyo mukama nange ekyo weebale kukola ekyo mpulirire ddala mulike entagalire ddala n'akawungeezi ka leero ngenda okutagala kyekyo tebulaawo nakuleetera omukozi omulungi weewo efirimu egenda mu maaso ekafulu w'abakozi weewaawo kyonna kyona oyagala njakuleeta naye oba oyagala abakozi abalala bali myaka egyo nze manyi gye basiiba mbuye amanyi gye basiiba awo nno oba ebyobupakasi mbiveeko nfuuke byakuyungirira bapakasi katuba tuli awo maama kyekiriwo yezigwa olengera ombuuza mbeera gyalimu kitaawo gwe wamukoze ekizibu ekyo dokita agambye kati ebyo kyomugamba nti ampeeko ebyange ng'akyali mulamu kati wuyo yagenze kwekanga nga tannampa mwana gwe owulira ebigambo ebikuvaamu owulira ebigambo ebikuvaamu ate kyanagwe muolegera ekyo ekitwe ekikulinga ekigaaga woleetera otabbawanga obuzibu omusajja omukulu nojja omukanga egyo emyaka gikanga era munvuma mwe munzaala twala eri nankani va newana ayinza okudda engulu naaba nga addamu neyeekanga ng'akulabye njakyongera empi ate maama ayina empi awujja nga jjaalo ziri zitambula nga jjaalo empi lwaki omwana tewamuwa bintu naawe mwana abo babanga naawe wakola n'ogula ku mulembe gwaffe byali byalayisi twagula bingi nga tulowoozera woogamba tukolerera baana kumba amuyombesa ate ono alingadde engulu omutima awuuba nnyo omutima bw'owona omuwe kyayagala agenda era omwana olwo aba ogize mu mwana mukolera ekikolebwa abazadde bawoza nnyo ebintu tukola by'abaana ate bw'amala okukula bw'ati mwana asaba ebibye tobimuwa ate wagamba nga okolerera ye singa obeeranga kati ogenda okudda eno akati sikyagala ikendi okulana nnyo kuba kiba kyetaagisaayo ate omukozi omulala kuba kati emwanyi zonna zizino zitukula ate engeri gye tukkiriza zanogeddwako naye ate ani azinoga mwanyi babadde bazirimye naye otono wamanoga wali wanoga obunoze mwanyi kakati zigwa nga takomewo ba property master ensonga zikyakalubyemu tugenda maaso onagala amanye wawaatuuse muzeeyi nagenzi nga wewaŋŋambye simanyi muyitidemu bw'aba aganye mukange mukaawo kati ate muzeeyi bwe namukanze mwana ate yazirise buzirisi mwana sobole okuyambako okusobola okwawanya amakungula gano gave mu nnimiro amangu bakujogereza olw'okuba nti tetusobola kujjayo mwanyi zino mulundi gumu kakati anaaba mukozi mwekakasa bw'abanga anaaba mukozi sirina buzibu muleete mubeere naye baabo atulina kugumiikiriza muzeeyi ono tulabe oba wanaabaawo enjawulo
tugende maaso n'endiirwe. Kakani kyeyakola ng'amugamba muzeeyi kadde engulu tujja mwogeza. Yanziza se. Kati ono kyakola yamuteekamu n'ez'amafuta. N'asooka amuteekamu 10 awo. N'asooka amuteekamu 10. Kakati tuba tuli awo. Obulwadde bwanyiikiridde ddala bwe kuti buzibu ki? Naye ajja alabe ku muzeeyi. Embeera bwetyo bweri. Bulamu nga bukaaye, bulamu bukaaye. Ozi yavudde ku ki? Kani ng'asooka abuuze ki ekyaleeta obuzibu, the cause. Kiki ekyaleeta kalunsambulira? Kani ng'amugamba ni omwana munange eyazze n'agamba kitaawe amuwe ku ttaka. Kati ettaka bwe baali musabye ne wajja babaawo obutakkaanya, ettaka ne lireeta emberebezi. Ttaka lye lyaleese emberebezi. Omusawo yagambye ati. Omusawo atugambye wajja kuba bulungi. Kyajja kuba bulungi. Tugenda maaso. Kitegeeza nti okuva we mwamuleetedde waliwo kenjawo. Baabadde bamaze okuleka ne bamuneutralizinga. Embeera bagineutralizinze tennaba. Yeza mwogezi omukyalo ono. Ekyavuddeyo kalunsambulira kyeki kyaleese eminyira. Wamaawo kyonna ekiganye. Ntuwulira tujja kubeera mu kikola. Kale no muzeeyi Gabogola ye ng'agamba keeyongere bongere mukanya mu ssaala nga mukwano gwe azze omulabako. Ekyakuleta mu mukamuta nina n'okuletamu abaana abawala. Kaakati tugenda okuddako ewa Kibaala. Kati Kibaala agenda okubala ebitabo. Ebitabo bitandise okuba ndi tebikola ki tebibala bulungi. Ate soda anywebwa nnyo, kumbe ono omukozi gwe yaleeta yamujja mu kyalo. Alina amaddu mu soda. Kati ne buswiti yabunuunye. Ate omuntu nga yakoze ekikolobero n'omugamba aba aseka busesi. Kakati aba akyali awo nga munywanyi we. Tuli bulungi naye baabumanyi. Kibaala. Tuli we twayawukana n'ogenda. Kani ng'amugamba bukyanga ogenda? Ne ŋŋamba omuntu eyagenda atadda kiki? Kirabika omulimu ndowooza gwakola. Kani ng'amugamba ne musajja agabanga mulalu. N'agamba ayagala abakozi. Ne ŋŋamba ate nina omwana ewake. Tasoma lwaki? Kati ssebo omusajja ayogedde ku ky'omukozi omulala. Naye mbwagala nnyo abakozi abakola. Kati ng'agamba njagala ŋŋende mu kyalo ndeeteyo omwana wange gwe nali nazaala ewa Kawumpuli. Omukyalo ono yazaala abaana bangi, ayinayo n'abaana abakulu. Naye ku myaka gya muwala we tayagala gibe nga giraga nti yamuzaala. Musajja ayinza okwekanga. Era tayagala amanye nti ayinayo omwana omukulu bw'atyo. Naye agenda leeta muwala we essente zibe nga zidda mu famire. Njagala olabe. Ndi musajja mukulu. Kati ono adidde nnyina amutadde ku lusebenju amugamba maama mwe munyongera okumbijjisa. Ekintu kino nange njagala neekulaakulanye. Maama mulwawo mulimba. Kintu nkikugamba oli ku taata yekka. Efirimu egenda maaso. Nsabako Ntongo gwatalinawo biro. Kati ono kyeyakola nga tajja okumanya ng'obeera wali mu kabba. Ewa Kawumpuli amusaba omwana. Kani ng'amugamba nina sponsor yamusaponsalinze mwana abe ng'asoma. Kawumpuli yali yakizaalamu omwana awo era abadde abeera wano omwana oyo. Kati agenda atandika ate. Mulamu ajja kusoma. Tunuulira. Okeeka mu kuyitira oyogeremu naye Ntongo. Nga bayita Ntongo. Jangu maama waakwagala. Bakazi mbala bakutambula naye azaala eryana ne likula eryana. Efirimu egenda maaso. Ndi maama. Naawe ondekerera nnyo. Maama onsuula. Maama obeereyo n'oyiya wekka tonfaako.
kani gamugamba gende mwogerere eri omanye ono Kawumpuli tayagala nnyo byakwogerera yakwogerera wano bantu mba muyina okwogerera eri kati ng'amuleeta ebbale kani gamugamba okiriwo njagala tugende nga tuyiiya ffenna jjuko ono yali mu kibaala nga wa mukwano gwe naye yafuna omulimu omulala ogw'obupakasi ate omulimu ogwo ne gujja guzaala eddimu kati njagala nkutwale tube nga tukola omusajja oli ayina essente ate bw'onooba ng'okoze bulungi aba akwongeza buli wiiki owulidde kati saagala eno ono n'akaniwa omugambe nti tugenda waakukola mugambe ogenda kusoma kubanga ne fees ate bw'oba zozinoonya tezirabika ekyo nakyo oba tulina we tukolera tuba tuyiiyizza owulidde tomugamba mbu tugenda kukola tunolera munange webuyego kakati bange munensaba onzikirize ngende banfunidde saponsa yabirya mulumula okukomawo wano kati ono yannyonnyola ekintu ekiriwo kyakola kandi akola ki akomawo buli luvannyuma lw'oluwummula kwaba emirimu egiba gimulinze bali bamufunira akasomero kadde abenga oluva ku ssomero atuuka ku mirimu bulungi tugenda maaso kale wamune gye yali afunye ku kibaala awo nawo nga n'oli yali tamuwandiisiza nga mukozi okuggyako okuwandiisa omuntu n'abeera ng'ali awo ng'akuyambako nga wanoonyezaawo babasakaza bamu bagenda okukola mu bbaala omwo baba takola awo era olunaku lwatakudde luba lumusaze gye bali kale nnoba kyekikutuukangako aye tolowooza nti tekiriiyo kaakati no muzeeyi baatuuka ne bamusiibula muzeeyi kintu ajja atambulatambula bwe yeewuunye edduniya agyetegereza ye yasinirwawa oligino nemuzi firimu nno nyingi ze tumulabyemu omukulu ono agenda maaso yeetegereza kumbe n'omukyala gyamulinnya kagere aba ali awo ng'omukyala mwami anti nina okulaba oba owulira bulungi oba sobola okutambula kakati ekiriwo mwami engeri gye wakusiibudde mukama katonda yatusaasidde bakusiibudde bulungi naye lwaki omwana tomuwadde ettaka liri lyakusaba kati agenda okuwulira ate ebigambo omukyala byayogera alinga ayayuuya simanyi nawasa mperentere eno kikazi kibadde ki kyokka bakazende bakusobera yakolanga nkolerera abaana bange kati omwana atuuka amugamba mpa etabbu yeeno gambye ate oli omukyala temumumanyi kakati okudda eno waliwo ayina gwabuulirira mutabani we ng'amugamba munnange kitaawe abadde mulwadde naye engeri nnyoko oli gy'ali mu maka nga mukambwe ennyo munnange mukyala mukulu oli ate ffe ebintu ebisinga ebituuse wa kitaawe tebatubuulira kyokka mbadde njagala ogende kitaawe omulabe kuba yakutumizza omulabe ku olumala okuleka ndi asuuka obulwadde muzeeyi ali wano ono amuli bubi yezaamu mwogezi oligino nemuzi amuli bubi mwami ne lwaki weewulunta nsobedde ebintu byoliko omuntu essaawa eno yandibadde ampa Katonda nenywako otandise kwagala kundeega kati oli mu kwagala kumpanika birowoozo obadde ki ne mukazi gwe wakula otya otandise okuba ng'onnemesa omwana gwo ŋŋamba mpa ebintu nze bino nabikola na kitange yabimpa twatandikira ku kite twatandikira ku mpuuta eyo bagisiika nnyo mu sitenseni okufunamu sente ezigula ettaka ne balima nnyo okuleka ne babala ebibala ebibaatunda okugula amataka amalala omwana lwaki alindirira ebikolerere ate oddaano ndiko omwana lwaki tomuwaako ettaka eyo ku mataka amangi gwera wera ettaka weerega oyo ensonga najjogedde neŋŋamba nja kulaba waayo nankani ebyobintu ababikayanira efirimu egenda maaso kati yanonye muwala we mu kyalo wuuno bano abaana be mutatuuza bakula ng'ensogasoga ezamugidde oluteteeyi n'engugu njagala obeere muwulize nnyo omusajja oli agaba ssente ku bankozi abawulira aye tompitanga nnyoko kubanga tamanyi nti nina omwana akwenkana mpozi onoonya atugobe ffenna
kakati ogenda okuva eyo bw'abadde mulwadde ayagala twogeremu Mbera chimasa. ono musajja wattu bamuyise genda okuŋŋamba banyala ngenda endabe muzeeyi oyo kuba yampise muzeeyi abadde mulwadde nina okugenda ndabe bwali efirimu egenda mu maaso bannange nga walungi wano naye ali gye twasooka okubeera kaakati nno munnange omwana nga bamuleeta nenkukimya tubeere jangu tubeere ffenna munnange saagala mbeera ate ogambe nti munnange ebintu byagaana maama ng'aleeta kiwala ki weewano weewaawo weewano wennyini weewo tugenda mu maaso nga batandika lubimbi kakati baba bakyatandisa olubimbi mulima babiri munanka tulime wano munange boosi nakirabe munange era engeri gy'oli mukozi toyinza ngendi ye mukozi gwe nagambye oyo ajja kukola tusanyuse nnyo kale ssebo kirina empisa kino nakyo ssebo kirina empisa sweta emukulu ono wamubuulidde omusaala era byonna nga bwe natandika kakati twagala nnyo omukozi ennyo akola ne part time alina okuba nga akola extra tetwagala nnyo omuntu atakola owulidde bosi mugira mukola nga bwenzija balimi yabaleeta kulima musamba zeze mwanyi kulabirira ebikajjo n'ekirala kakati nga tukwate kubo tudde wa kintu kati nga mwana yenkubuulire nakuyise ng'atandika mubuulirira ye mwana gwe yazaala ebweru ng'amugamba mukulu wo olina okumutwala nga mukulu wo ate manya ne maama wo awano maama wo era olina okuleka ndi omuwa ekitiibwa ekimujyamu ng'ekyamaama kubanga omuntu omuwulize era awuliriza abalala omuntu oyo aba musaala ennyo okuleka ndi atabaganya abatabanguse nga bamubuulirira mutaka omwana ono yeewuunya nnyo ebigambo ebiva mu taata we waliwo omuntu ayogera ebigambo ng'alinga asiibula abimugamba mukama ayagala asoose naggobawo balala ennaku eba yakumutima neewuuna agyebakidde mu ngalo nga wayitawo mwezi gumu tugenda maaso ne sineema nga wayitawo omwezi kati wagenda okuyita omwezi munywanyi we yajja amulabeko naye okuva olwo okuva we bamusaako amacupa mu ddwaliro tetuganye yassuuka era n'asiibulwa naye embeera ye teyeyagaza kati munywanyi we gaboggola ekimuleese okulekani amulabako amanye embeera ki munywanyi we mwali wabula ebisinza okulekani emmeeme bigiwanika be baana bazaala bamuyita Yasini Lubowa oligino names tugenda maaso n'ekifaananyi gezaako kozesa eddagala nga abasawo bagamba ojja kutereera kati ambuuza oba eddagala alikozesa bulungi abantu abamu bakozesa bubi eddagala lye baweereddwa ne bagenda maaso n'okwongera okulwala bakulambula ate nga kye tulina okukola munna naye ojja kubeera bulungi egenda maaso kaakati ng'amugamba nti ebyobulwadde ng'obitadde ebbali naye tumaze ebbanga ddene nga tukolagana era ng'agamba nti okujja kwe wano waliwo ensonga enkulu gy'agala okuleka ndi amuyitiramu ebiseera ebisinga abazadde bwe bazaala abaana baagala nnyo okutwala obugagga nga balamu kati ng'amugamba ekyo kye kyampaliriza okuleka n'ekiraamo kibagibwa
ebyo ebiri mu kiraamo mu bye byogera ku busika n'obugabane oba okugabana ku ebyobugagga byange. kakasa ojja kubeerawo. Lwaki oyogera bw'otyo? Munnange nga bwe ndaba sikyalinawo ssuubi. Abaana mu kugabana ebyobugagga ate baagala buno mulenzi asooke kungabana. Buteeke bwe buteekwa okubiri. Kati nga mugasooka obitereke bulungi ebintu ebyo. Tawadde kiryowo ebyapa ebyonaka eby'eddaame ebyogera ku byobugagga engabana yabyo n'ebisigadde abiwadde kiryowa. Efirimu egenda mu maaso. Kati eno waliwo abalambula. Ttaka lino nalyagala dda naye nenjagala nsooke ndabe oba ddala kituufu ettaka lino nga liryo. Anedde eby'ettaka kyo nze nkugambye gwe ky'oba olina okumanya nnyini lyo yenze. Ettaka yenze nnyini lyo, tewali ayinza kuleka nti annemesa ettaka. Kakati kiryowa aweereddwa ebbaasa ali n'omutamiivu we mutagazi. Ekyo kyonja kikola luno olumbugu nsolo lulonda bali amalanga g'abalema. Okukolera wiiki. Nagandi omulimu guno saagala obe ng'ogulwako. Kati kumbe eno waliwo ava okulambuza ettaka. Kati ng'amugamba nti ono agenda tumalira ekintu kino sooka olindeko. Owange sooka ojje. Mbadde njagala kutwala bintu bino. Sooka ojje naawe obadde kino ekintu kisinga empapula z'okute. Waliwo ambadde ebintu ebivunaanyizibwa kuyindi sooka ove ku bino. Waliwo ebyobuvunaanyizibwa ebirala. Omukazi ono ettaka lino mbadde ndi mulimbiddeko nga njagala tumukubeko emiliyoni z'essente 50. Naye njagala abadde abuuza takakasa kati gwe ekigambo kyo gw'omugamba nti nze nannyini. Kuba omuntu abasinga bagula ng'oli akakasizza nti nannyini gwagulako. Sooka ojje. Kakati yakola ng'asooka akwasa ono ebbaasa. Ebbaasa eno kintu yagimuwadde erimu ebiraamo bye ebintu by'amakulu amugambye ng'abiwa mupakasi asooka abitwaleyo. Bali bagenze kufumba oli kiryowa bw'awulira ku ky'essente amatu gakyuka galinga bidiisha anoonya sigene ewalala. Kaakati ettaka lyo nalirabye era ettaka lino ddungi ndyagadde. Wabula ekyo kyembadde njagala nti waliwo omuntu ayinza okakasa omuntu ono nti ye nannyini ettaka. Ono omwami ettaka lirye. Njagala kumanya wuliriza omuguzi ono Katunda nti essente yange ya kikazi. Sikia Si yakuzannyirako. Era obukwakulizo n'obuzibu bwonna obunaaba bugyeyolekedde mumanye nti kiri wakati wa mubameka babiri. ovanga ku muguzi asooka okufalaasira. Tumuzibu Nze ku ky'essente siwene essente zange ngenda zibawa naye ng'oyogera nnyo nanti muna ekyetaaga n'omanya ekintu kino omuntu atwala essente ng'amanyi we biba nga mumufeze omanya ddi lwogalamira n'ani agalula kibooko. Olwait kiri owayagala kidduka naye kukyoko ozannya n'okuzannya. Kaakano mu kaseera kano ono ng'atuuka ewa kiryowa kamulindire wano kuba ebintu by'okuŋŋamba twala nzije ate ye n'okutwala ojje nga simanyi kirimu kenkebere. Mutagazi agenda okwetegereza eddaame lya kintu. Oli yawandiise mu nnukuta ennene eddaame lya kintu. Eddaame lya kintu. Sooka olindeko. Kintu ebyobugagga byange. Kintu yalaamye. Bannange ebyobugagga by'ekintu abirekedde ani? Ye Ssennono. Ssennono omwana we gwe yazaala mu mukyala omulala so no mukyala mukulu. Ebyobugagga bya Ssennono kaddirengera omutamiivu ono bw'ategeera ekyama kino ekinene nnyo kyova olaba obuvunaanyizibwa kintu kikulu.
omuntu akuwadde ekintu kye ng'amanyi nti obuvunaanyizibwa olina n'ojyolabika ng'ate okitwala mu ngeri y'omuzannyo. Tugenda maaso kati ono akomawo agenda okudda nga ono yamaze dde okusoma. Jjukira dde mu ddiru yakutunda ttaka. Nagambye ekintu nindaako omala gatambula butambuzi era nkulindidde waka kyenkanankana n'okulinda era eri. Owulidde ng'akwata ebbaasa agulawo kufulu. Ekyo kemaze keŋŋende kiri kiba kikyali kyama. Kati ogenda okudda eno owaayo oli otya? Kati kumbe bano abavubuka b'okukyalo baategedde mu nnimiro eno mulimamu omupakasi omuto ow'emyaka gyabwe. Nkutyabireko n'oli naye ne yeefuula nti atyaba. Kumbe abadde ataddise siisimoola. Siisimoola manye ennaku zino ebintu byatabuka. Omuntu gw'olaba ng'omwana omuto ate avaamu eggambo ng'aliri myaka gy'abajjajja nnyo. Kati omugagga nga tajja owaayo okola ki? Mbadde ntyabirako ono agambye tasobola zityaba. Nakugamba obeere ng'obeera mu byambuzi onona ki mu byenku. Ne bamugoba naye mukozi wa loodi wama omanye oli mukozi kati naye babaddeyo. Laba omugagga bagamba namunswa amekamata ku nswa zaake. Kaakati tugenda okudda mutagazi ali eno ye kwega buli bbala aginywamu aginamu likodi. Kati ebyabatamiivu bano oli buli watamiira atandika kujja byakwewaana wamalaba nze nvuga giya 12 naye no naawe onte otandise kunsirwalirako. Wanzijeri oŋŋamba ogenda kumpaamu nga manyi gy'omperamu wasinga ewange. Ono omukyala alina ebbaala ye kati bamulese ne bamuwadde walagi. Ekiba kirungi n'obalansinga dayata y'omwenge eri bw'oba obadde ku bbiya nywa ku mandula eno ekyo ate oba obalansinga. Owulidde? Birala ki ng'osozza buno obwala? Kaakano no Zigwa ayitawo. Ono ogenda okwetegera Zigwa alina gw'anoonya. Abadde alina gw'ayagala taliiwo. Oyo muvubuka yeeragira bwereere. Ate yeeragiza ekyatulamusizza n'agenda. Nakani yeezimbazimbya amera obw'ebindu nga ne mu kiraamo kya kitaawe taliimu. Ekiraamo twagisomye kiri muntu mulala. Kyekibi ky'omwenge. Oyogera ebyama by'abandi nga tebakutumye byogera ekizibu ky'omwenge kye gukola. Wamma nagambye kino ekintu toleetamu waasiwaasi. Si bya waasiwaasi. Oŋŋamba musimanyi ogenda kuntwala mu bifo ebirimu amakulu. Ntondo ndempa waragi. Saagala nakumanyira kumpisaamu maaso. Naasitukira omuntu omukulu onzije mu bbaala yange ate ondeeta muzaabalala. Owange ojja oyombayomba. Musajja oyo naye mbadde nva wali eri omusajja najja ayogera ekigambo ekinkubye gundi. Oyo omuntu musajja oyo nakati mutagazi. Kali nga mugamba mutagazi oyo ayogera nnyo mu byayogedde ki ekikutabudde. Mpulidde agamba asimanyi mu biraamo bya taata wange siriimu ng'alinga yabisoma abimanyi. Birinako kakafu. Simanyi naye. Tunolera omanyi omutamiivu tabagambwa ate tasobola kumala googera ekigambo kyatawulidde oba oli awo alina we yakiwulira. Kali nga mugamba mbadde njagala onnyambe omutamiivu oyo obenga engeri gy'omugyako omukwano omulabi omugyemu ebigambo ebyo lwayinza okuba tulabe kintu kino ndabe oba ayinza okuba byayogera abimanyi ate nange kyembaddeko eri kyekintu ekyobusika nga bitutawaanya. Kani nga ngenda kusindika okukuleeteza bbiya nnyo oyongere mu bizinensi capital. Kale kati ngenda kikola kati omuvubuka muleete nkuyambeko. Omuvubuka ngenda amusuubiza kuleeteza bbiya nnya amubegere omutamiivu oyo. Kati ogenda okulaba omukozi w'omu mbuzi. Omukozi w'omu mbuzi afunganye ow'omu nnimiro abaaye
abaffe omulera mwana muto omulero oyagala muyonsa gwe nja kukuba empikwala oluba olwo nja lutereza mulayini lwakulanga olusogo abantu abalina obandi mukola emirala kale katunda mutunuzi ani aleeta ekiteeso ekyokwerera ani aleeta ekiteeso ani abadde aleze ani ono yabadde aleze wanje ono gabogola nakisuna mugongo jukira twalabye ayina engeri gyalabamu omukozi omutogwe sagala kuyingirira mirimu kyakwata ku buli mirimu egyo gobo ate ojja gobwa nja kugoba stupid namuskat nabwongo bamuyingiriridde sagala kumalako mirembe egenda maaso kaakano alingiza nnyo omuwalanga yetegereza genda okwetegereza bavuddewo oli avuddewo abeera abala nnyo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso owange ate asuna mu positioni wenyini awayita obuzibu nze ndi mukwano gwo n'olwekyo munange bw'oba olima manye ne waliwo abakulaba ng'olima era manye okulima kukusanyusa bangi ku kasente kati njagala ndabe nga mbaako engeri gye mbanga n'akasente nkwongezaamu singa tuba tufunye entegeeragana ey'omwoyo kati entegeeragana entegeeragana y'omwoyo yeeriwa kakati muzeeyi abuzaabuza entegeeragana ey'omwoyo sooka okwate ekizike ekikubeeremu ate ngenda kulundisa amazike mangi bw'onooba nga okkiriza nga bw'omanya ebyalavu y'ennaku zino tebikyaliko mbuono mukulu ndi osinika ebinnya kamusoza busooza kakati nogenda okudda ono ebizibu byatandise bibuulira ono kani ngamugamba nti engeri muzeeyi gye twajja nga tusanyuseemu era muzeeyi buli kimu twali tukikwasaganya naye takyategeerekeka kati mukambwe bulala ebigambo byayogera biri ku bikukujju simanyi oba kyava ku ki naye mbadde njagala obeeko engeri gy'oyinza okunnyamba muzeeyi omutereeza ekyo kikikola makulu awo tewali buzibu kamalumu okubirako naye sinako eyatayimu olinaku eyatayimu ku simu yo efirimu egenda maaso nandyogeddeko naye ntongo jangu tuyambeko wano efirimu egenda maaso munnange gikubeko awo mukulu kiri wanjogerako naye ono nga tayagala kubira mukama we anti midiyeeta balina okukubira omwami kiryowa balina omukubirako omuwa kajja kamukubireko yakataddemu ezzike naye kaleka tekasiima ebigambo bye evuga eri mu kuvuga baabo ogenda okuwulira essimu ebigambo ebyogerwa sayidi eya mukulu kiryowa olwakuba yalowooza muwala yakubye ng'amugambo gwakkiriza ebintu byaffe kati ekintu kino omaze n'oba nga muwekiri togenda kubanga owaganyala ononzikiriza ngoma zino zivuge ono yawuliriza buwuliriza teyayogera kigambo kyonna nawatamu essimu eno tofaayo tujja kuddamu tulabe tovaawo ensonga yonna egenda kuggwa teweyaliikirira omusajja mukambwe alinga njuki yategedde ddayo mutagazi yategedde nkirabikanika n'akawala yandibanga akoleza ekibiriiti okwokya togenda kijja kuggwa ekyo ngenda kitereeza tofaayo ngenda kukitereeza ninja okukitereeza tofaayo
njagu gitereza ng'ayitawo kati bw'atuuka eno nga takuba yategedde waliwo ekyama mukulu kiriowa mutonotono naye mba ntegera mukama wange mbadde njagala kulabako leero mutagazi kiri kyawulidde ekyo kimuleetedde okubaako ekyama kyafuna kati ekyama ekyo kikuuma alina okumanya nyini kyama bakoze batya kikuuma bateekeddwa okubaawo omusingo ogusiringa olugambo kale shebo ngenda kusanga kati ngaamuga ajja tusinkane twogere yamugamba ajje basinkane boogere kati tugenda okudda ewazigwa ebintu bikyali bibi ogenda okwetegereza mu kiraamu mulimu sennono olugambo olwo lwawulikise era nga lulayika lutuufu lwavudde ku soosi eri origino tusuubiza tebyamuyafu bisigalamu ffe wano asitinza butatuukirira bwekutyo naawe kati bisigale ffe omulimu gwe tugenda kukola gubeere simaati tugenda kukola omulimu goleki ono amugaa tulina obaako kye tukola batandise oyiiya pulaani endala kubanga ono wabanga si ye musika nga n'ebiraamo byogera ku muntu mulala kitegeeza kitaawe yamuvaamu kuma kyama njagala olabe kola ekyo ate waliwo ekyokukola efirimu egenda maaso ekikazi kiri kintamye mpulira nga nkikooye kati ogenda okudda ewa mutagazi mukama we ng'amugamba nti ekituufu kyewawulire gabadde mazima naye nalabye ng'ekikazi kino engeri gye kiri ekikazi ekikulu kya nzaalo nnyingi nnyo kwegaana omukwano gwagoonya akatimba sisobola kugira muntu okuba ndi oli mugoonya buli mukwano ogutateredde ogwo sikaagala kansuubire naye nze obujulizi mbulina kati ng'amugamba obadde yagala kukyusa muki kwagala muwala omulala ono julizi mbulina nafunye ekiraga nti akaana okaagala akawalanga ekituufu kyo kiri nti I want to beat the drums I want them to make sound buli we katambula bwe kuba buli we ndaba omwana ono ndaba nga buli kimu ndaba gaapu zeezo naye zifunda bufunzi kaagala naye kanne kakyalemmye okulabika ndi katerezebwa mu layini nabye nteekwa okukola nkasanyuse era buli kimu afubye kasanyusa kaganyi kino ekikazi kye kikalemesa kakitya nnyo nze mukama wange nagamba nze buli wenteekako mba mugezi nnyo ntegeera era nsobola okuyamba akantu ako n'okafuna mu 5 bweziki okakasa lengera yenze mpuzi nga siyenze ng'omwenge nguddirako okugunywa naye letonzanyisa sebo okakasa yagambayo buli wayiwakaake ng'aba mugezi otya kati ng'amugamba mugezi mukama wange kyoba olina okukola kwe kuleka ni ompayo akasente nze bwe naamala okutegeera kacakana ekyo ekintu kyangu nnyo ngakalabu wanakanyona atamumira ngulo tumufuna kinaakola mpakasi kati mukama wange nga mugamba nti nze njagala mukulungira akantu bwe mmala omukulungira ne mukuterereza mu layini nga gw'ogenda weejavaana kwata sente okole ku mulimu ogwo kale mukama wange yamugaa akwata sente ogwo omulimu ogwo gusse kirira kwaseri gye balimira kati ng'amugana ekyo kijja kuggwa tobuweraka mbeeko we neekwese butereevu bagenda mulumba mu lubimbi alema atya mwana muto nnyo oyo okulema ffe abantu abakulu efirimu egenda maaso ono kye yakola nga ajja ne wala gy'alina emmandula ye eri lubalula ebandula bubanduzi oyagala kulemesa mukulu oyagala kulemesa mukulu ng'akwata soda wabaawo soda gw'oteekamu wala gye n'afuuka ekyambika
Efirimu egenda maaso. Kati nga akalunga ono ali eno asiisidde Walagi ng'asooka amussa wali ng'eni ono omwana asaaga. Basi wanywerako bw'ati wafunira otulo. Bamulunza akatwa supa. Efirimu egenda maaso. Twagala tulabe ludda gye bigwera. Twagala tulabe ludda wa gye bigwera. Baba bali mu kulima. Baba bali mu kulima. Mutakanga ayingirawo. Abaye sebo munange wakawaliya bakwesha kati nga tamugamba ne bakuyiteeka. Waliwo abaagala okulaba. Kale emiti esatu akangende okuba nange neetaaga ssente yangu wako bakwesha nga bamugamba agende mangu. kale Kumba agobawo oli. Ngo Kendi owaaye baleko nyabo mbadde nze kola musanda b'emirimu gyo gitwala otya ogitambuza otya mu bulungi bw'omwo wabula baba asiba ekituttwa nenga akenje nkuleetere kasikayi view oviewinge bulungi. Kaani kano akasikayi view viewinga onjagala ne bannaye ng'ofaayo nnyo. akashuda Emmandule n'esooka emutungu mupaka simino bikibi bannaye ngerakola sooka onyweko emmere ebiri ombuuze naawe nga bw'okyewulirirako. Kakunywa kali oligino nnyo takategeera kalinga mandule kakyamusa omumiro. nawe mpulira omuliro mu byenyi Baasi emmandule emubabudde. Emmandule emubabudde. mpulira omubiri gwonna tegukyali mu maanyi Kwe kuyita oli terera bulungi bino biki byompa n'amukolera sayini amuyise. bino mpyasikyate Ogenda okulira kamukubidde ate omuntu atanywanga ku mwenge wagunywera bw'ati ono ne beetikka. Tugenda tandikira n'ekyokubiri. Tubadde tulaba kalunsambulira the cause naye nga tulese muzeeyiga bogola atabuse. Ekitundu ekisooka nage zigenda modern esangwa ali eri ku energy center. Osobola okuleka kandi osobola firimu zino era tokkirizibwa kuba mu kopi mu kina Uganda. Osangibwa munange kimenya tteeka akuume.